kati tulokalire ya hamna Jotwa tubatuusako amawulire aga wiiki nga wiiki eno wetugituukiddemu nga ku Lwokutaano twavuddemu Christmas era twakulisaayo mwenna abayidde Christmas eyo weewawo nga bingi tibyatambudde nga bulijjo bwe tuba tubisuubira. Nsaba ekyo tukigumiikirize ate ndoza omwaka ogujja tusabe Katonda akkirize ebizibu bino ebyabaddewo naddala ebyobulwadde buno obwa coronavirus obwayitibwa akawuka ka coronavirus bube nga buvuddewo ate tuddemu mu mbeera yaffe eya bulijjo mwe tuliira ennaku enkulu naddala ng'olwa Christmas. Olunaku lwaleero ennaku z'omwezi 27 nga bw'obalamu wabula ennaku 16 zokka okutuuka ku lunaku olw'14 lwe tunaalonderako abakulembeze omuli omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba palamenti ate n'oluvannyuma tugoberere okulonda okulala okunaagenda mu maaso. Bingi ebibaddewo kubanga ndoza bw'otunuulira wiiki eno era ebyobufuzi bijeetisse okusinga bya bufuzi abakulembeze nga banoonya obululu wabula nga n'akakiiko k'ebyokulonda nako tikatudde kavuddeyo olunaku eggulo ne kalangidde ebifo ebimu nti mu bitundu bino naddala wano mu Kampala, bitundu by'e Masaka, bitundu by'e Mbarara n'ebitundu ebirala bingi nti awo tiwaddewo omuntu yenna okukubirawo kampeyini kubanga babiise high risk areas nti obulwadde bwa corona obuli mu kitundu ekyo bungi ddala kati nga bannabyabufuzi buli babagendayo bwe bakuŋŋaanya abantu ate kireetera abantu okwesiiga obulwadde obwo. Bye bimu ku ebyokusinga bya bufuzi bye twadde tutambuliramu wiiki eno. Nze Bambalaza Busimakula okutuusaako puroguramu eno ng'olunaku lwaleero ndina abakulu okuva mu kitongole ebitongole bino ebirwanirira abantu eddembe ly'obuntu naye nga leero tulina abakulu okuva mu kitongole kya treatment and rehabilitation of torture victims oba tugambe nti okujjanjaba n'okubudaabuda abantu abatulugunyiziddwa nga naye okusinga tugenda kutumya nnyo periodi eno ey'ebyobufuzi mwe tutambulira. Ndina omukulu Alex Kigoye era nsaba ababuuzeeko nga ono ye manager mu kitongole kino, programs manager mu kitongole kino. Siba batulaba nsaba babuuzeeko. Bakulu mwenna abalaba Bukedde TV mbaanirizaako ne mbabuuzaako nti musibye mutya nno ate ne mbakulisa ebikujjuko bya Christmas bye tubaddemu babiisemu obulungi mwebaze Katonda ate n'abafuniddemu obuntuntu obumulumulu era nammwe tusaba Katonda alongoose era nga nyongera okuba omulanga nti nga mukulu omuteesiteesi wa program bwagambye tuli mu biseera ebitali bya bulijjo naddala okuba nti tuli mu biseera by'akawuka kano aka coronavirus. Nja kukubiriza abantu mwenna abatulaba n'abali eyo nti tugende maaso nga twekuuma okulaba nti akawuka kano tekajja gye tuli, tukole ebyo ebitulambikiddwa abasawo, tunaabe mu ngalo, twewe social distance, tuteekeko mask, kintu kikulu nnyo bannange kano akawuka gyekali era kakyatta. Naye mu bimpimpi nyongera okubaagaliza programu ennungi n'okwebaza Bukedde TV okutukyazaako olunaku lwa leero. Sebo tuyanza nnyo tuyanzeege era mu ngeri y'emu ndi n'omukulu Kiria Po nga ono communication and advocacy officer ye mwogezi oyinza abataba babuuzeeko ate era otunnyonnyole wano okula mulimu ki ogwo. Abalabi ba Bukedde TV mwena mbalamusiza nnyo mwebale gye musaako engalo olunaku luno lwa Sande ebitukwatako bingi naddala kino ekirwadde munange Alex kyayogeddeko ne Bambalazaabwe kitukakatako ffenna sekinoomu okulwanyisa kino ekirwadde era nga
nkawe banyanjudde ndi munnamateeka nkola n'ekitongole ekijjanjaba n'okubudaabuda abatulugunyizibwa mu ggwanga ku ACTV era nsaba abalabi baffe bagoberere enteesa zaffe nga puroguramu egenda mu maaso ebala nnyo bambalazaabo sebo neyanza nnyo neyanzeege ndowooza katugende butereevu ku mboozi gye twagala okutulira olunaku lwaleero ate abakulu bano bwe tukomawo nabo basobole okukubaganya ebirowoozo ku mboozi eyo tovaawo. Poliisi e Fort Portal erwanaganye n'omukuba ensimbi ku bwa Pulezidenti John Katumba n'abakuumi be ababadde bamulemesa okukuba olukuŋŋaana mu kibuga ekyo. Bw'atuuse mu katale k'empanga olwo avudde mu mmotoka ye n'atandika okuperereza bamuwa akalulu. Poliisi ng'eduumirwa John Oese balagidde Katumba n'abantu be okuyita mu luguudo oludda e Kamwenge badde Kasusu wabula si wakati mu kibuga nga bwe yabadde ategese. But why do you want to do it one route going to Rome? Let me tell you. Is it one route going to Rome? Where we are going to Rome, yet we have there are some rooms leading to Rome. Bwe batuuse ku Kalamaga stage olwo era poliisi n'emugaana okuyingira akabuga k'ekibogo ekimuviiriddeko okutuula mu luguudo wakati. Why are you portraying a bad image on our nation? It goes to the venue where it's supposed to go and address Kasusu. Oluvannyuma addukidde mu ssundiro lya Total era we baddiddemu okulwanagana. Don't touch me. You are touching. You don't know who you are. Who are you touching? Who are you touching? Mu ngeri y'emu Engineer Patrick Oboya Mulyati akwatidde ekibiina kya FDC bendera okunoonya akalulu akutandikidde ku katale Kayibanda Dairy Market oluvannyuma ne yeeyongerayo mu bitundu ebirala okubadde disitulikiti y'e Kazo n'Embalala City. An LC2 chairperson 240,000 shillings so that they do not receive money from you. Kyokka eno Powa sijja abadde alina okusookera okukuba olukuŋŋaana era poliisi ebadde yeebulungudde ekitundu. To create jobs for everybody. Oluvannyuma Powa yeeyongeddeyo mu disitulikiti y'e Kazonge eno asookedde ekitongole kigagga ekisangibwa engaali ya Saabu County n'abasaba okumulonda era n'abasuubiza okubakolera ku bizibu byabwe. The kind of drugs that come into this country. Yeeyongeddeyo mu bitundu ebyenjawulo kyokka bw'atuuse Rwannyamahembe asanze poliisi esazeeko ekkuba eriyita mu katale k'omubuulo. Bw'avudde eno ayolekedde disitulikiti y'Ekiruhura wakati Powa bw'avudde eno agenze ekituula nakyo ekisangibwa mu disitulikiti y'Ekiruhura gyaguddewo woofiisi era n'akubiriza abaayo okugikozesa obulungi nga bongera ku buwagizi bw'ekibiina ekya FDC. Oluvannyuma Powa Yibanda gye yasookedde era n'akuba olukuŋŋaana ku kisaawe kya Yibanda Saza Grounds ng'ate beewadde amabanga tekikugidde poliisi era kubagobaganya. Nansima Doreen ne Ernest Chazebe bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.